kino okusunsula abeegwanyiza obwa ssentebe bw'ebyalo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo lwe kwatandika era nga bangi bazze nga basunsulwa ku bukiiko bw'abakyala ne bassentebe b'ebyalo. Kati olwaleero okusunsula kukomekerezeddwa mu butongole wabula nga mu bitundu ebimu kwetobeseemu emivuyo omuli abavuganya okulemererwa okujjuza ebiwandiiko n'ebirala era ng'olwaleero ne ssentebe wa Kasaato Zone era ssentebe wa NRM Nkoyoyo Sande Kiwana lwasunsuddwa. Ono asoose kuyisa bivvulu mu bawagizi be mu kitundu kino oluvannyuma n'ayolekera okwewandiisa ng'eno gy'asinzidde n'ayogerako ne bannamawulire. Chairman ababaddeko bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. President tuyambe abantu abo tufuna omutwalo ogwo tetujja kutunda ttaka ly'abantu. President tusaba boda. Ono nga yeggatiddwako abamu ku bawagizi be basabye ebitongole ebikuuma ddembe okunyweza ebyokwerinda nti kuba bafuna okutiisibwatiisibwa okuva eri abo be bavuganya nabo. Nsaba gavumenti ebyokwerinda President Museveni muteeke security. Buteeke bulwamuona security. Abantu kujjamu eriiso lya bwereere. Tuli bakulembeze. Naye tuyinza kudda mwana wa muno ogye okwesimbawo bwa chairman. Ate atasula ku kyalo. Nange ndukulukalala lw'abantu be bawayira kugamba ngumpagira chairman Nkoyoyo nange bagenda kuntemawo omutwe n'olwekyo nanyenye kubira enduuru. Nyine kwekubira enduuru kubanga nange bandu bubi. Abamu ku bakwasaganya ebyokwerinda mu Kampala bategeezezza nti si baakuttira muntu yenna ku liiso anaagezaako okukola effujjo. Ekigenda soboka. Bwe twalonda pulezidenti w'eggwanga essasi ne likyavuga tiyagaasi n'atakola ki n'atavuga mwe bachairman mwe bantu. Naye ng'ekireeteddwamu omuliro abagagga ababbi b'amataka babulooka abadimaapu yange ne tactics yange obukodyo bange bukyuseemu ndi nnyo ku safety of the people. Njala kulaba nti abantu baffe bava mu kalulu nga balina emirembe. Ekimanyi kigenda kuggwa bulungi nnyo naye nga senga tunadikitinga tubidikitinga embeera yonna embi oba eriwo abantu bakwatibwa. RCC wa Kampala y'omu Masekati Nsoboga Shafik Ali agamba akalulu k'abassentebe nabo kabaleetedde okwekengera olw'amaanyi abavuganya ge bataddemu kyokka ng'ekifo kino tekiriiko musaala guli awo okuva mu gavumenti era wano waasinzidde n'asaba abantu okwegendereza n'abo ababasaba okubalonda. Kubiriza bannayuganda mwenna we muli ne Uganda yonna okutwaliza awamu nti akalulu k'obwa chairman si bulamu. Tugende tulonde ne mulonde omuntu omutuufu omuntu agenda obakolera omuntu ali okumpi nammwe. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga okuwandiisa abeegwanyiza ebifo eby'obwassentebe bw'ebyalo kukomekerezeddwa olwaleero nga bagamba kutambudde bulungi nnyo mu ggwanga lyonna. So olunaku olwaleero tumaliriza okusunsulamu bonna abaagala okwesimbawo ku bifo by'abassentebe b'ebyalo LC1 chairpersons awamu n'abakyala abaagala okwesimbawo ku bukiiko obw'abakyala era ku ky'ebyokulonda kaagala okwebaza abantu bonna abavuddeyo mu bifo byonna okwetoola eggwanga lyonna ne bagenda ku magombolola ne bagenda ku town councils ne bagenda ku municipal divisions ne bazzaayo empapula zaabwe ne basunsulwamu okwesimbawo ku bifo bino. Omwogezi w'akakiiko kano Julius Muchunguzi ategeeza nti okutandika n'olunaku olw'enkya abeesimbyewo baakutandika okukola kakuyege mpaka nga 27 omwezi guno eri abo abavuganya ku bwa ssentebe. Abeegwanyiza entebe zino bagenda okutandika okuwenja akalulu mu byalo byabwe ate bo abo abeesimbyewo ku bukiiko bw'abakyala bajja kunoonya akalulu kuwenja akalulu ennaku z'omwezi 2 okutuusa ennaku z'omwezi 22. Ono atubuulidde nti obukiiko bw'abakyala bwakulondebwa ng'ennaku z'omwezi 23 ssabbiiti ejja olw'okulonda kw'abassentebe kubeewo nga 28 nti okutandika ku ssaawa emu okutuusa ssaawa 4 kujja kuba kusoma balonzi abali mu nkalala ate olw'okutaano bonna basimba ennyiriri nga kino kyakolebwa mu ggwanga lyonna ng'abeewandiisa mu bifo ebisukka mu kimu si baakusobola kulonda mu bifo bino. Kuva ssaawa 5 tuka ssaawa 5 kitundu abantu bajja kuba bayimiridde mu nnyiriri nga bali mabega yaabo abeesimbyewo be baagala okulonda n'okubalanga bwe kutwalidde okwetoola eggwanga lyonna. N'olwekyo bwanga wagezaako okwewandiisa mu bifo ebisobola ku kimu kiba kitegeera tusobola kusimba nnyiriri mu bifo bibiri
ku mulundi gwe gumu awo wetubakwatira. Kakuyege ono tukitegeddeko nti talina kusukka mu kitundu ekyo nga n'omuyeye gw'abantu aba bodaboda oluseregende lw'emmotoka byonna tebikkirizibwa kukozesebwa beesimbyewo mu kiseera kya kakuyege. Kimuli Abdallah yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.